wakola ubalire bugwayo ku Sheebah twakubulira amazima Sheebah mulalu yetaga rehab Sheebah mulalu totally mad yetaga dwaliro obali abu Sheebah yakutusizaawo era content stanti basonde kati wabudembo ogenda mu kubembaga so what omanya abantu abakubye Embaga oyagala kuita mayo project ya kushona Embaga it's okay bajja kushonera tetwagala kirala kyonna tetwagala wulira kirala kyonna twagala Embaga full figure no de byoka byamaze okwogerako bindaze naye nga live yagikoze tena kyanyweddemu lwaki wasazeko envi lwaki wasazeko n'emukono lwaki mwesevinga lwaki weemwedde jamwe empala abantu babalage ekigodo kya Martha Mukisa ne president Advisor Mugala alaga abantu ekigodo obadde yakala sympathy mugamba alage ekigodo lwaki montegerera ongana lwaki ongana wemba lwaki weemwa sikubuza lwaki weemwedde okay yena josizino kwanga tulaba anjagala kubanga nkwebaza webale kubanga tulaba hands for life agemanya gange tuli kuganjano ame Atasera tusaze okubanga tujja bwe tuti akujukiza video no give like ate subscribe go and atanaba kwangu subscribe ate tusobola okubanga atambulira mu at the end of the day andi no mukulu Kenzo je no Omukunja Atasera Kenzo je ali wano for the very first time airanga soko buze ku bantu ono gwe batusiba naye gwe basanga ku kitebe ku makyati ya gaso ya vomere era yakulire sasage yagenda maso ngambe eri mukomera kabum ratata wabula mbukusa kale mbukusanze mbyandala nze sikyagezesa n'omulongo wange tetukyagezesa yo my people the Mikolman Kenzo je icon webitege the bang and the ganjan to the violence to the ballest on wakabi ganjan amen Omukunja Atasera my boss boza kubatulaba abantu asooka bagambirewo ennaku z'omwezi ajja kuba isoko babuze kwatira komeo jali abatulaba mwenna mbalamusizaako enzo Omukunja Atasera tuli mu kkubo tujja temupowa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mu katebe kaffe kaveemu tujja video shoot tuli mu kkubo tujja lwakusatu lwa weekend olimba lukoze wonders nyingi nenga tugenda kutuukawo maasawo owai omuntu akulaba omundi ogusooka sooka omunyonyole Kenzo je yani Kenzo je ye Kenzo je langa womulaba seta utaganjano ame Ganjano ama akolawo ki akolawo era ng'omuyimbi nga akulira security y'omukulu security bayinako tokuba ku simu yange nomboza mukulu nga tonaswa confirminga mukulu kungamba nti bakwa ku simu yogamba nti wende nga tumugambye security bayinako mbangu terawo nyala yeah man so bachali bange ndi musajja muyimbi olina concert ngana concert by the way lwaki okola concert kola concert olw'ensonga ezimu ngenzo okubanga nkuba endonga eno gye nnyimba kati nasokera mazina ebintu byange mbigoberera ku mitembagano kibatya bisengeka bwembanga nakola concert y'amazina nate n'ey'okuyimba nina okukola abantu bali benasibula mu mazina bategeera nti ate kinajjamu eno kiba kirala then naku z'omwezi mmeka naku z'omwezi ziri 27 Okitoba gwe mwezi guno gwe tulimu olwokutaano luno tugenda mu lutotandisero y'okuva ku Mande ndi ku mutwalo ndi ku comrades zibba okulira na Pakalas restaurant bakyali bange bangi nnyo abamperekeddeko bannange basuubira abayimbi bangi nnyo ajalo na mubiru jali Henry Mwanje jali Omukunja Atasera the big boss brace up brother ne King Sheebah kolo menzo mulabako yeah man nyina sewani na New York nyina alikode erabutida twilight amajogo nagaganjone amegana kwa gasaze ko wali man tunyumirwe nnyo bakyali bange musubire good performance from me because Sheebah yeah man okujja ngo ile bya byagala okuyisa wabula ebisinga ndoza tujja kukola yo 1 on 1 benga ngowe kama tekuli Mukunja I think bulinzi wendiramu okujja ku ganjano ame man tunyumye mu nembozi ekkomerawo n'ebiwanvu ebisinga kaawo yatusiba mugambe tumwagala nnyo kale oyo aye Kenzo je na kusomeza 27 ali comrades ba ate agenda kuba ateekawo embeera mutwalo agwe omuntu wa wansi then tickets agenda kubanga nja kubanga mbawulira byonna inshallah so mujjo mumuwagire olwokutaano luno lwaki nedda Mukunja Atasera yes the return of King Sheebah
Twayimirako twatulako wano enfunda eziwera n'otulaga nti togenda kuzza King Sheebah. Olwamaze ne weekuba mutima. King Sheebah yajja mukomera n'andabako y'ekisooka. Yajja emirundi 3 ku nnaku 5 ze twabeera mu kkomera. N'embeera gye yandaga ku olunaku lwe yasookera ddala okujja mu kkomera baali bakanzigulira bwe yampa kahaaga n'aŋŋamba naye nga tannambuuza nako. N'aŋŋamba bebi mpaayo ekyebiri embeera enyigiriza nnyo. Ne mugamba ate nze ali mu kkomera ng'ate ggwe oli bweru. Nze aba ate akwokyayo gwe yandinjokeza. N'aŋŋamba mbadde ne 25,000 nkuguliddemu ekyokunywa sisigazza. So nakyo nensooka nkitunulamuko awo. Then ensonga endala nti eyatusiba byonna byetoolera ku King Sheebah. Obulumi bwonna bwafuna bwawulira bwa King Sheebah. Kaakati ne ŋŋamba bw'abanga King Sheebah yamulumiza otuuka ku ekyo anyiige atuuke n'okutwagaliza okugenda eruzira tuvundireyo. Kati King Sheebah katumukubira eddala ekidaala. Kale munnange addeyo atuloopera eddala nagwo gubeere omusango kale tujja guwoza tuli ready. Kitegeeza otuukiriza abakulu abamu ku bantu kye baagamba nti ewatali Sheebah ono oyinza okuba nga obutasobola kubeera ng'obeerawo. Wabaddewo ebbanga ttini naye finally weekubye mu mutima. Kakati gwe otunuulira ku Ganjani Army nga we tuli ebbanga King Sheebah lyabadde nga taliiwo mbulirayo kyolabye tumiisingako wano. Sinza kimanyi nagwe alina okukimanya n'okingamba. Tuvuga emmotoka tetwagala nnyo okulaga bantu nti tuli bulungi nnyo kuba tetuli bulungi naye tulwana tuba obulungi. King Sheebah twali twakola brand etaali mbi. Twali tufuuse nti ekintu ekyo otunuulira mu setup ye Uganda. Radio ne Mozeeye balina combination eyo ate yali ya musajja na musajja. Naye combination ya omukazi n'omusajja twabeerako n'eya taata Geoffrey Lutaaya ne mama Irene Namubiru. Ate yali ya Abani. Yali eri wansi. Ngambe loko. Okay, yali cutting across. Ekuba Kololo n'ekuba ne ku ground. Then baliwo abalala waliwo abo sibamanyi. Bali awo naye tebasobola kubanga bayimuka bulungi. Twogere ku baayimuka. Of course tewali nnyo babaddewo nga bakikola bate combination. Ka combination yako tekabaddeewo. Ate nga waliwo abantu abaali bakanyumirwa ebyaddala. Newankubadde waliwo beekaalumyanga omutwe naye waliwo abaali bakanyumirwa ebyaddala. Neera obitunulamu ekisa mu mutima nakyo kikulu. Nti kati King Sheebah w'omutunuulira ebbanga lyabaddeyo gwe ŋŋamba nti ayimbyeyo kino oba performance kino naye nze nkuba every night mba mu bivulu okategedde ate nga nkukubira audience n'engikolamu neevaamu ekyo kye ngisuubiramu. So kiba kitegeeza nti bw'aba ng'akyali mulamu Katonda akyamutaddewo. Si nze naleeta King Sheebah mu bulamu bwange ateekwa kuba yoyo yava mu ggulu. So tukikkirize ebyasoba tubite n'abawabuzi abo ndowooza tubakendeeza obuwabuzi obwo oluusi bulabika olumu busukka obungi. Abantu abamu si kibi kuwa amagezi. Si kibi kuwa amagezi naye waliwo omuntu akuwa amagezi nga naye omulaba ageetaaga. Okitegeera naye ate ng'alwana nnyo agampe nga n'okunvuma wanvuma. Guys, I am for the speaking English ku TV. Twogere ku pastor. Kati nnyo ye muko gwe tumanyi agenda okuba nga at least yandikwasiza muwala we naye nga tulaba ate temuli mu good terms. Ekyo yinza kinnyonnyola otya? Ani yagambye nti tuli mu good term? Of course obadde wamuyisaamu eggaali juice. Mbuzi ng'okwogera ku kikyamu kwe kuba oyisaamu omuntu eggaali. Kizibu kye nnina ekirungi. Wayogera ku kikyamu. Kye yakola tekyali kya buntu naddala ku muntu alina n'akatiibwa ka pasita. Nti bw'oba ojja we yali avaano ng'agenda nno ne Sheebah n'okunyiiga yali mukambwe nnyo ng'atunulanga omuyiira amazzi yenna yeenyinyimbwa amumunyala
abaaliwo bonna yabaleka yadde obbasiibula nga nali namulaba dda atunulaamu munyala neŋŋona amumunyala kiki kumumunyaza omumunyala biki when you finding for the people honeys newe mbanze nenkusanga ng'obadde ne muganda wange guys Ganjani Army please when I am for the doing interview don't for the noise bagambe kitegeera ttaano okitegeera ne bwemba obadde n'onkuumira muganda wange ne weeba wiiki egi ku Kampala wano bwe njijja omunona muganda wange ne waŋŋamba nti Haniz abadde ambonyaabonya abadde antulugunya abadde ankola ki sisobola kulaga attitude ttaano obusungu ne wemba nabwo ku mutima sooka nenkwebaza ne nga weebale kubanga ku Kampala buli muntu atoba na bibi olaba oli alekawo muganda we tegeera nisebo boy yajja wano yenna avimba yenna amumunyala muwenyi neŋŋamba kambi kwata empola atuuse eyo ate amasimu agakubira balala tubisanga ku intaneti watunyumyako wano watunnyonnyola ABCD ono boy storage ate we yazze mu komera ate neetondera nate bikola makulu kukubo ye yamumpa oba tamumpa amuleke ogenda mwewase abeere naye ne waba tamumpadde oba tamumpa kale amufune gwamuwa labe we simu wotamugyeyo ikali the return of King Sheebah kale ne wagamba tagenda mumpa ajja mukuwa ne wagamba tagenda mukuwa ajja mukuwa naye kati King Sheebah bamugaba King Sheebah ng'asazeewo nti kwegaba basa yetu mwebu byalina kufuna abanga agamba nti yagenda kati kiringa nze kuba na sister wange omulenzi asobola omunona ne mugaanira alinzo gamba oyinza okubeera influence embi kuki muganda wange ku sister wange n'omugaanira mu mbeera eyo tuyinza omubuuza gye yali nga abeera ku kkubo tuyinza omubuuza ebibuuzo ne ansa ne zimubula naye nga mukoddomi wange muleke mukoddomi wange katomukwatako naye nga the return of King Sheebah enteekateeka ziri zitya tetunazirowoozaako ffe tulowooza ku mikolo na ndongo yaffe tonayogerako na mama King Sheebah esimu yagisuula kati ate ali eyo kasenga anogama irungi jajja kisukka ku ssimu jajja nino situka mu butongole ngende mbategeeze nti muteeketeeke engoye empogolo emishanana tuli mu kkubo tujja okategedde ya akusiibula you are for the going kale nkujjukiza atutambula ne hajimiti okulaba nga bino bikutukako ayina gy'osinzira okubanga otulaba nkujjukiza tugenda kuba tukuwa enteekateeka zonna nga bw'oziwulira omukulu azanjula embaga ya King Sheebah the return of King Sheebah byonna tugenda kuba tubikuwa essaawa eno njagala twogere ku full figure yavuddeyo n'akola live obwedda mugoberera naye nageza okwekennenyanga erinnya Omukunja Atasera yali wadde eddakiika 15 president wedda abakoonako bukoonyi yes nekindeetera okubanga emboozi eno gye ebimu ku byayogedde njagala nawe kennyini gwe abaabiddamu presidential advisor yatutte eddakiika 15 nga ali ku muwumbo gwa live ng'ayogera ku Mukunja ng'ali ku TV ayogera ku Mukunja Atasera ne King Sheebah ebimu ku byayogedde benjagala tutemeeteme Mukunja Atasera tufuuse ensonga Mukunja Atasera omukozi obubadi yatandikidde ku Grace Can najja ku Kiweewa najja ku King Sheebah kati n'ekyekomera agamba bubadi bwerere oli mufere bw'aba presidency advisor nengo kakasa yamaze eddakiika 15 nga njogerako full figure eyalondebwa wabula president w'eggwanga Uganda ng'ayogera kunze eddakiika 15 eddakiika 15 ebyaddala ndi w'amaanyi oli mufere Ganjani Army mu kyonna kyenkola newe kiba kya bufere mu bufere ndi w'amaanyi kati Ganjani Army nina amaanyi 5
Mukimanyi presidency advisor mukimanyi ndabika ngenda foka president n'abawabuzi ba Museveni tebakyawabulayo kati bawabulanze ne King Sheebah mbu yamaze eddakiika 10 n'ezi nga njogerako ssebo ng'ali ku TV nga bataddeko ne live ne zi kamera ziri ennene. Mukimanyi tubadde twenyooma. Lwaki otambulira mu bubadi? Niwe buba bubadi era ndi w'amaanyi kati. Obulambo bwonna bujjudde mu firimu. Ne weeba kuzannya firimu kati ndi firimu sita. Bwemba nga nsobola ozannya firimu. Walema okutambulira mu layini mwolina obutambuliza. Otambulira mu firimu. Yali layini ki gye twali tuteesezaako mpozi? Simanyi bigambo bya mukulu. Kati omukulu oba olina omubuuza twali mpozi tuteeseteese layini ki gye navaako. King Sheebah ono kaali kakodyo kakubanga ofuna mu bantu ssente. Yatuwa ssente full figure. Simanyi. Yanukula lwaki ombuuza nga gwe toyanukula twabadde mukomera ensi n'etuyamba ku lisiti gye bampadde nga nvudde mukomera abaatuyiiriddewo omubiri tuwone komera erinnya Nakanguubi Jeni nga saalirabyemu oba eritandisa full figure yatuwadde tugende mpola ku ssente kuba oli yatusiba n'atugamba ayagala bugagga era obugagga yabufunye abazira kisa baatudduukiridde ne basonda akasente era akasente ke yagenze nako okitegedde mu bayambyeko abaatulwaniridde presidency advisor yalimu yabaddemu. Lwaki alumirirwa abaatuyambye? Agamba nti kakodyo kakubanga ojja mu bantu ssente. Ate lwaki awolereza Mase nti yabadde alina otusiba tufiireyo? Era yagambye era ajja kusiba. Kati kitegeeza byayogera presidency advisor bamutwala awabule. Toyina kubaluzira. Kati kitegeeza byayogera ebyaddala kitegeeza naye ndabika nno nfuuse ensonga mbadde sinneezuula. Mukunja ekituufu wadde toyagala kuvaayo ku Lwokutaano mukomera. Yagambye wabadde okyagala kubanga oli mukomera era wadde gweyagala kugenda mpaka Luzira. Yangambye ate ongambye agambye yagenda kuntwala e Luzira. Yagambye yajja kutwalayo kubanga wali omuyisizaamu ku ggaali. Kale tukole bwe tuti Oweekitiibwa presidency advisor n'abakulu abalala bonna tetwagala kirala kyonna, tetwagala wulira kirala kyonna, twagala Mbaga. Tetwagala wulira kirala kyonna, mwagala Mbaga. Tetwagala kubuwabuzi bwe tetwagala kirala, twagala Mbaga. Tutambule mpola Mukunja. Obadde tuyagala kuba mukomera. Mukomera? Simanyi oba nadde njagala ovaayo banadde saagala nange simanyi. Eruzira wali otuuseeyoko. Nze siri muzi wa misango. Neyansi byakimanyi nti nze siri muzi wa misango 5. Ne Luzira badde tebantwalangayo. Sigendangayo. Badde okyayagala kubeerayo. Nedda. Ani yagambye nadde nkyayagala beerayo? Full figure. N'oludde byokka byamaze okwogerako bindaze. Naye nga live yagikoze tena kyanyweddemu. Saabadde naye. Nange yasanze gye ndabadde. Kubanga kaakati nze nina emyaka nze nkyali kalenzi kato. Bwe ntunuulira presidency advisor emyaka gye n'abaana bazaddeko nze nina bamuzzukulu. Naye kaakati jjajja we ndaba nnemezaamu. Lwaki munfuula serious ennyo banna? Mukunja tujjawo ne kino. Enviiri zino. Mbu baakuta n'enviiri zo. Era gwe olwamaze n'ozisala because obadde oyagala okuriyetinga kiri nti buli agenzeeko mukomera asalwako enviiri. N'oyagala oteekewo ekyo nti gwe baakusibye ne bakusala n'enviiri. Nakiwakanyizaako nti saazisala. Lwaki osazeeko mu enviiri? Tulina gwe twawakanyeeko naye nti saazisala. Lwaki osazeeko enviiri? Kyogamba kati ayinza ali okuzizaako byagamba nti wadde oyagala kuriyetinga sirika wakutte Sheebah ne weemwa lwaki weemwedde? Olina okubanga oli healthy oba olina okubanga oli kati nze temwagala mbeere herese. Oli munyirivu kale. Enviiri zino. Okay. Presidency advisor. Lwaki wakwata Sheebah ne weemwa? Mpa ansa ku lulwe. Senga tetwakubuuza lwaki weemwa. Ate wetwatusoma mu primary
okweshe bimu ku bintu ebiraga nti omuntu hygienically abachi abera kiriya kati nze temwayagadde mbere hygienically kiriya ebi lwaki wasazeeko n'Omukunja lwaki mwesevinga lwaki weemwedde jamu empala abantu babalage ekigoddo kya Martha Mukisa mumugambe ne presidency advisor mugala alaga abantu ekigoddo obadde yakala sympathy mugamba alage ekigoddo lwaki muntegeerera oŋŋaana lwaki oŋŋaana lwaki weemwase kubuuza lwaki weemwedde nze lwaki wenneemwa temwagala nneemwe what is for the doing Omukunja omukulu agamba bino byonna obikola kubanga musically byagaana oyinza kugamba ki omukulu si bw'owulira statement eyo musically Mukunja Atasera byagaana anti kati byagaana kati anti era we bigaana ate mba nina okukola ku birala kati ate oyagala bigaane neebake kyova olaba era naye mu myaka wuliriza kyova negwe yakusindise oyogera toyagala njogere ttaanu bifeya bw'oba njijjako interview beera professional kitegeera ambuuza ate we mba munnyonnyola ate nawe ogira n'ombuzaabuza tutambule ndi bw'oba njijjako interview beera kwalaali okategedde okitegeera abeere kwalaali eno ganjani ame 5 tebaleetayo mazzi waba mbuuza interview we mba nnyanukula let me answering kuba yekimuleese nze ekitegedde mbadde nkugamba obadde ombuuza kibuuzo ki kye mbadde nkwanukula ate nga toyagala nkwanukule ekitegeera wale baddeko ebyo bye bakola ebyo muvuga abayimbi stupid omubuuza ebuuzo tannayanukula kino omupikamu ekirala anti mbadde nkugamba nti music yagambye music Mukunja yalemererwa musically kati yes kituufu nalemererwa musically yes kyova olaba era naye nga ku myaka gye naye we nalemererwa ate nensigala nga ngezaako ng'era olaba naye ku myaka gye nti abantu abali mu myaka gye be yatandika nabo ba Mesach Semakula bavuga zibbima nga tebazisabiriza wa Museveni balina ebifo papazi sport ba Geoffrey Lutaya bali mu parliament bakubye bakazi baabwe Embaga yazaala teri amukuba yadde Embaga n'omusajja waako kweka ne ku myaka gye omulaba nti akyagenda wali n'ayimba obumotoka okitegedde obulimu obwandikoleddwa abaana abato kati kiba kikulaga nti olaba naye mu myaka gye akyagezaako naye byagaana naye akyagezaako kati lwaki tayagala nze ku myaka gyange nange we kiba kino kiganye nsigale nga ngezaako musango ki we nsigala nga ngezaako wama wabaawo omusango naye nga nze jasi kyenkusaba nammwe abannamawulire mutuleetera ebizibu kubanga kati mwagala bansibe nali mayinza olina kyotya mwagala bansibe kubanga omukyalo oyo mami full figure ebimu lwaki mbikubuzayo tayinza okuba alina misinformation ng'alina kyatamanyi tamanyi lwaki kati nange lwaki otambula obulamu obutambuza nga bw'obutambuza anti nange wenkubuuliza we twali tuteesa naye yali antegekedde butambule butya ekyo kati nze nga nakyusaamu nesikola kye n'onatambula nga bwe mwali muteesezza otyo kati awo oyogedde bulungi kati waaba alina okuŋŋambira nti twateesa olina tambula bw'otya kyokka ggwe otambulidde mu kkubo bweriri okitegedde ntambulira mu kkubo lyendaba nti ekyo kye nnina okukola okategedde Mukunja have you ever done anything oyagala bakuwaane because agamba ebintu ebisinga Mukunja byakola byakumuwaana okola nnyo kabampaane njagala nnyo okumpaana obulamu bwange kyensinga okwagala njagala nnyo okumpaana nkyagala nnyo kyova olaba era kati full figure walaba bampaana nga ye tafunyeeyo bamuwaana kimuyisa bubi kale hands for life agemanya gange atulika Mukunja Atasera ali mu oba mugole tubbi omugole tubbi mugole tubbi tetwagala kirala kyonna twagala Mbaga tetwagala kirala kyonna twagala Mbaga twagala ki Mbaga yambukira kodi yakasemba bukodi obwo badde obukoze ne bugwayo ate nga yatugamba bisembayo ku byama bya full figure era weerabidde nti yatugamba taliddamu twogerako mbutokomi
nakyo yagala kukyerabira nti yatugambako nga tetunalinya na nnyonyi nti taliddamu tuwogerako ennyonyi we yajja n'atufuula topiki bwe twakomawo nga tuvudde ku nnyonyi n'agamba tukomye onako kajjukidde n'agamba ennyonyi yeggaddewo obulamu bwaffe kaweddemu kati ani ayogera ku munne ffe kubanga nze naye by the way omanyi nkoze n'asobye omwogerako kubanga navudde mukomera nga baŋŋambye abantu abamu tolina boddamu lwaki tumuzi kopolo tulambululamu ku biki lwaki tumuziemu twandimugambye bugambi oli baŋŋambye mukomera batugambye twogere tutya batugee tugambe buli atwogerako oli watuvuma atumuga tusonyiwe oli watukola ki tusonyiwe oli watukola ki tusonyiwe ebimu enseso bitwala nga bituufu so ovaayo ebimu n'ogamba kino kirimu ekitinewo ekiti nga lwaki ani agaana ensi otwala kyeyagadde otwala kyogamba nze nsalirawo ensi nti twala kino gwe yagala kuŋŋamba abakuwalana bonna wabasobya lwaki bakuwalana kona ku mutwe ogambe nti omutwe kona kugwatta amala emirundi Mukunja njagala tumalirize naye embaga byaddala si byaddala embaga naye yagikubyemu ebituli kyenyala tukusembeyo nakyo kukwogerako era oyinza mugamba ki folufiga embaga yagikubyemu ebituli anti kati we namaze okulangirira nti gwe muvuma gwe muyita omulalu agenda kukubwa embaga ndowooza amawulire gadduse mangu ne gatuuka ewa pulezidenti wammwe mwami Museveni kati ndowooza mwami Museveni n'alagira n'agamba abakozi be bonna n'abawabuzi be nti singa omulalu gwe muyita omulalu akubwa embaga nga mmwe tebabakubye embaga akalimu mmye kati basatira baagala lemesa mbaga baagala giremesa ayagala giremesa naye omuntu n'ageza alemesa embaga puleesha omanyi lwaki ebakuba omulalu agenda basooka okukusamba gawuni kadaali enjeru maye ekigenda obeera awo ttaano Mukunja kadden lwaki Mukunja tumulaba nga yeetunda ate nga tumanyi nga Mukunja oli yennyini kaguje ebintu by'okwetonda ebyo nga si bye bibadde ebintu bye oba oli awo emabegako lwaki ate this time weetonda twakulabye nga weetondera antishifa n'abalala bangi ozisa obeetondera ng'ogyekaani bangi nnyo bozze weetondera era ne wano bakyogera mu kati omuntu ne waba akuvumya ati siga omugamba ndi sorry ndi muntu nno mwetoowaze ttaano ndi muntu mwetoowaze nze kubanga ensi tosobola giyitamu ng'oli muwaganyavu ndi solidimu naye ate ndi mwetoowaze wamba nkoze ensobi I can for the saying I am sorry yeah kale njagala tusooke tumalize for now Mukunja nja kubanga mweyongeza inshallah okujjako ng'olina kyobagamba tuli mu kubo tujja olunaku lwakusatu video shoot bawel wishers basobola okujja yeah everyone is welcome kuganjani ame bonna tubaaniriza okay yeah emisomo weekend no nenkya ngenda campus yeah kale katukome wano tujja kuba tuddamu olulala